This is Ground Media UG. Conbest Entertainment. Ground TV 100% entertainment. Oza mukama yabadde atugezesa kulaba mmemme zaffe oba tulina okukkiriza n'okwagala. Tubadde twekozeemu omulimo nga tukulembeddwamu muganda waffe Mariachi waliwo ne muganda waffe gwe bayita Kose ne bakubiriza meeting eyabadde ku Tavern Woods wali e Kabuusu. Ndowooza mwatulabye ku mitimbagano. Twabadde tuli mu kulwana kulaba nga tutetenkanya mu mbeera mwe tuli okulaba nga tufuna sente ezijjanjaba muganda waffe ono asobole okusuuka oba okuwona. Naye kitalo nnyo, kitalo ddala tekisobose. Mukama n'amuyita. Naye nga baganda bange be mugenda okulaba wano siriwo nzekka, era abamu be nabadde nabo we bali wano. Mariachi aŋŋambye ajja, taata Saamu aŋŋambye ajja. Twabadde nawe Tavern Woods e Kabuusu nga tunoonya ssente ezo, era nga tutandise n'okutema empenda. Twakuŋŋaanyizaawo ezaasoose era ne tuweereza baganda bange kabadde akakadde kalamba ne kajja ku muganda waffe. Teyabadde ate nno yekka, okumanya tulina okusoomozebwa kw'amaanyi. Tulina ne muganda waffe Bobby Brown azannya ne Niro, era naye bambi yeetaaga okulongoosebwa, era naye ali mu bulumi bw'amaanyi nnyo. So bazadde baffe mutusabireko wamu n'abawagizi baffe. Naye nga tulumiddwa nnyo ku muganda waffe ono atuvudde ku maaso. Ndowooza mulaba tubadde tufaayo ku luno, kubanga ffe ebiseera ebisinga abayimbi tebatera nnyo tukwasizaako, era naffe twagambye ti ng'olugero lw'Abaganda nannyini mufu yakwata ki ewawunya. Netugamba tetunaba kuyita bayimbi, ffe bennyini tusooke tukole ki, twenyigiremu. Naye munnange Mukama tatusobozesezza kulaba nga muganda waffe ono ate tumujjanjaba asobole okuwona. Mutulaba egyo tubeera mu bifo ebisanyukirwamu, mutulaba ku mutimbagano, naye nga naffe tulina famire zaffe ze zino. Nze nafuna ekyokuyiga mu lumbe lwa leediyo omugenzi eyali omuyimbi wa Good Life. Twali ku kyaki e Lubaga, Faaza gwe bayita Faaza Kibi oba mumujjukira, mu kubuulira kwe oba mu kusomesa kwe yali atusomesa nga bannabitone, yatugamba twagale nnyo famire zaffe nga tetulina bakola birala byonna, kubanga tugenda eyo mu maaso. Kati nga olwa muganda wange ono abali wano abasinga mikwano gye, abali wano abasinga mikwano gye, naye nga tonna bakwagala mikwano gyo. Baba neetaaga okwogerako erinnya otubeererawo nnyo. Ono omusajja yasinza otukuuma egyo tube ye Kampala, tunulako eri bakulabeko naye basika tetukuumika. Omwami ono ayimiridde naffe mu buli mbeera, teri sita okuviira ddala Kamiliyoni waggulu, okuviira ddala ku Pulezidenti Kyagulanyi, Good Life, ba David Lutalo, basitaabo bonna b'omanyi, ffenna bakomediani. Omwami ono Kampala atukuuma nnyo. Bambi webale tubeererawo, era ne leero tuli naye olwaleero. Tuyamumumpereko ku bugalo bazadde baffe ye Kampala. Naye bazadde baffe mbadde nkyabagamba nti mu mbeera yonna, era mbadde nnoonya ku maama olwakuba tebasobodde mulabako awo katikati aba akomyewo, nsanze avuddewo, nti tutambula gye tutambuliddeyo yonna, naye ate tugenda okumaliriza nga tuwunzikidde luddawa ewaka ku famire zaffe, omukyala, abaana, maama, taata ne baganda bo. Era baganda bange kano kabeera akalowoozo bannabitone abali wano nga tetunnabagenda eri gye tujogera, tetunuulire nnyo famire zaffe kubanga kiwunzikirawa. Era ffe wedda tuzze tubuuza bubuuza, nze wali mbuza emirundi emeka? 2. Kyokka nga ndaga muganda wange mbadde mumanyi ki, mumanyi nnyo, era nga tetumala nnaku 2-3 nga tutwebuuzizzaako. Naye nange ensonyi zinkute ne ngamba
okimanyi mbadde simanyi wakodichu kati ndagawa eyo nsobi nnene njesalidde nganza omusango era nga ndi mukulembeze era nayengera kweyongera okutambulira ku mulamwa ndabe baganda bange gye bakola ki gye babeera era gye basibuka. Muganda wange ono kodichu tuludde naye ebbanga bannange katemba mutulaba naffe era tulinga abayimbi tujja twerandiza bwerandiza tetubedde mu nansana nze nali manyi bamuzaala na nansana ne muganda waffe oyo Nakayima nga tutandika bwayise ne tubeera mu bwayise omwo eyakuza muganda wange ono kodichu amazima omusajja ono abadde mwetowaze omusajja ono abadde awa abantu ekitiibwa ekyeddiini sijja kyogerera nnyo ndowooza nze ntera okuvaayo nyo neŋŋamba abantu ndi mulokole era nengezaako okutambulira muki mu bulokole nempereza Mukama naye mwana mulenzi ono abadde ayagala abantu nga ye gye tubeera nga tugenza okusanyusa abantu batukolera pulogulaamu ne bagamba nti Sebanga ogenda kuba godda wano toli musanga ng'akaana n'omuntu. So muganda waffe oyo abadde wampisa nnyo abadde muntu w'abantu era tusaba Omukama amutuwere ekiwumula eky'emirembe. Nsaba baganda bange aba famire omukyala abaana maama Omukama bambi abagumye kubanga kitalo nnyo kitalo ekya muganda waffe. Kanjogere ku muganda wange yasigaddewo era abadde musaale nnyo ku lwa muganda woono nga bafuuka na balongo. Ono abadde nga woolaba omugenzi rediyo ne Wizo kati Wizo gwe tusigazza. Muganda wange Nakayima simanyi kyagenda kukola ku ngoye ze babadde batungisa nga bali bameka bapromota babadde babategeka mu kivulu nga bali bameka kati mumbuuze nti Sebanga gwe pulezidenti nti ye abadde awa abasajja bane emirimu bwe banaba bayita Nakayima tebamusabe muganda woono eyo ansa agenda gikolanga atya kubanga waliwo abatajja nnyo okusooka nakumanya promota w'e Masaka abamu ayinza obutamanya abantu abatagoberera nnyo naye ng'akulaba ku TV akusanga nagamba njagala bategeka embalala musajja waaliwa. Era muganda waffe naawe tugenda kukwasa Mukama yagenda okugumya kubanga badde bamaze ebbanga ddene batibaza emyaka nga 10 nga bakolagana ajja kuba atuluulira n'okusoba abewuuna ayogedde kubanga tubadde mbwayisaawo nga tutoba ffe tuzze twerandiza bwerandiza tuli bwana bwa mbaata kubanga komedi ono teyalina nnyo mulamwa era ngenda kucelebratinga ne muganda wange Amooti agenda kuba aweza emyaka 25 Amooti oyo ati Nakayima weebale kujja mbadde nkumagaamaga muganda waffe ono bannange abamawulire n'ababuuza ebibuuzo mumumbuulize baaba ebibuuzo ebirungi omulala lwayinza okubuuza ekibuuzo nga kikumenya muki mutima amanyi tozaala mukimanya bamaama kimwe wamawulire abuuza mukazi munne namugamba lwaki tozaala naye nga naawe tokyagala naawe onoonya omwana akoze